kati bangambye nkuwe ssente wakomedde okwogera naye yaye nkuwe ssente mmeka? Yawa miliyoni. Gwete to mwana Iyo mwana mleze mu nyumba. Let him get up. Yimuka. Nenda zagala kuntwa. Ante yimuka. Bana mutoni we. Yimuka. Get up. Yimuka. Okumpa miliyoni 2 oba sijjo embizi yo nagambye ogisiibule kuba ngenda gikusalira buli kafi okalye owulidde okalye bulungi ogikutte manye nti mwembizi mmwe mbawukanyeeko ekiseera kyonna kitegeera kuba buli mwana ko wajendi sitagana kuwulira byalensi yo naye stilo oli close yakakati kitambudde ng'oli kumpi nange. You kill me. Let me be killed. People are taking. Let's leave this place. Put him on handcuffs. Yes. Come on, Basil. Stop handcuffs. What is the problem? Why? Watch them take us. What is the problem? Kati ina yono tetuzo kununula tata we mumulabye mukatambi utabibuwerako ayagala musajja luganda sente ina tugende ensonga tumata ina musango talina kye yakoze buli tata we kola mu byabanga sente z'omuntu wekyeyo webuuza babeerayo oza kuva batuseyo embeera y'obudde yokkayoka ekubuuza buli ne twawukana n'omwami oyo tetwayawukanira mu bulungi twayawukana mu bubi yali bino bye basoma ebyabakulu omwana yali wa myezi 6 kati n'amusitula mu kumusitula omwana n'afuka mu kitabo mukufuka mu kitabo n'akwata omwana n'amukasuka omwana n'atomera ekisenge omwana n'azirika ne mugamba abula omanyi ngenda kukukuba tugenze ku conversation gye babadde banyumyamu waliwo twakomye ono yamugambye 3 days 9 days away don't wait bloodshed ye message yasoose njagala game nkulu Peter Jose eno walinnya y'amagye sente oziridde zo ziweze naye zino zo zireke zireke ya nze njagala just bampe mwana wange nze sina nze kyebyagaza okumukubira mutuyambe mutusabira ate essimu. Hello. Jabaleko ssebo. Kale ssebo ndibaleko ssebo. Kale ssebo. Ono Jose. Ssebo. Kati Jasia sister wange Jasia badde antumye nkuwe ssente naye leero nonsonyi wasobodde. Badde mu biwanvu. Ozirina mu kashi. Era nzina mu kashi asindise mu banka naye nzijjayo. Ozoziteeka ku ssimu.
Ndu ya mobile money stay byesiga. Kati wadde ayagala zinsansa oba oli lubeera ludda. No kakati nze ngenda kukubirako sammeka nzikuwe. Sawa 3. Kumacha. Hai, ngenda kukubirako. Kale. Kale sula bulungi. Kale sula. Kale sula bulungi. Tugusa ensonga tubadde tukyatandika butandisa okunoonyereza naye omukulu wona ankubira kamukwate nabe kyaŋŋamba. Halo avuddeko kazemu mukubire zemu mukubire nga nkedde nessa wona azzeemu akuba. Halo ate nno mbadde nzigyeko wasizeeyo oti? Nasize bulungi omukulu wasize otya? Bulungi seewo. Kati ngenda okusanga waseewo. Kati ndi mukuva waka ndi mukuteeka kuva waka tusisinkane Obeera ludda? Nze ndi saidi zene Emmengo eno munda naye nina ndi musaidi zene Emmengo munda naye naye nvuga kagaali nkusange wa. Osobola okujja Ekibuye? Ekibuye? Kulawundi. Wala? Gosobola osemberako ng'eno nga Emmengo? Kati Mmengo kale bayitawo batya? Kati gwe olanga osobola okufuna boda n'enzijja. Kati osobola okujja nga omanyi bayita kwewooma nga ku Red Cross side zeeyo. Ku Red Cross? Nga mu side za Red Cross. Bayitawo baterinnya eddala ng'obudde ku Red Cross. No nakajja naye oba ndi ku Tamadda side waliwo ekikuba weewatyo. Gwotuuka ku Red Cross onkubireko. Ogambye ndi ku Tamadda ate eri ku Kyerusawa. Waliwo ala nga ku Red Cross? Side za waliwo ekikuba ekingirawo munda. Kati nze kankukubire nga nsembedde. Kale naye nga manya nze ndi side zero mu tawuni side z'ekatwe kati oba osembereko. Kati nze ngenda mpamu eddakiika nga 2 Okay. Kale. Omukulu akasente akeetaaga mutusabire mwadde eddakiika 2 zinatumazaako. Okay. SBF Media tugusa ensonga pita tujja kufuna mutusabire tubeere nga tumufuna. Olina ennaku 12 okumpa miliyoni 2 oba sijjo eno embizzi yo nagambye ogisiibule kuba ngenda gikusalira buli kafi okalye owulidde okalye bulungi ogikutte manye nti mwembizzi mmwe mbaawukanyeeko ekiseera kyonna kitegeera kuba mpulira mwana ko wajendi sitagana kuwulira appearance yo naye still oli cross yaka kati kitambudde ng'oli kumpi nange netaga kubeeso kati nesanje wandekera kineme. Mukola mu byabappa sente z'omuntu w'ekyeyo webuuza babeerayo oza kufa batuseyo embeera y'obudde yokka ekubuuza bubi. Kumacha netwawukana n'omwami oyo tetwayawukanira mu bulungi twayawukana mu bubi. Yali bino bye basoma eby'abakulu omwana yali wa myezi 6 kati n'amusitula mu kumusitula omwana n'afuka mu kitabo mukufuka mu kitabo n'akwata omwana n'amukasuka omwana n'atomera ekisenge omwana n'azirika ne mugamba abula omanyi ngenda kukukuba era namukuba nnyondo sijja kwewakana namukuba ennyondo ku mutwe n'enziruka
n'omwana wange teyaddamu tulaba. Olina ennaku 12 okumpa miliyoni 2 oba sijjo eno embizzi yo nagambye ogisiibule. Mukulu Peter Jesero oba Jose gwe mmanyi nga Jose akwerawo mu Kibuyaawo. Leero gwe ogenda kubeera example ku banno kuba eno ensonga tegenda kukoma wano. Ensonga eyo tegenda kukoma wano, tugenda giremerako. Omukulu. Hello? Awali Kenlon Hotel mu bitundu byawo. Kenlon Hotel? Kenlon, jangu wano ku Lubiri. Kale. Okay. Sente ozilidde zo ziweze, naye zino zo zireke. Zo zireke. Zireke. Okay, mu conversation gye bakoze, ono yagambye, yasoose n'amuweereza voice note, n'addamu voice notes ezo. N'amugamba, I'm not joking. Peter yagamba, I'm not joking. Justin n'amuddamu, even me, I'm not joking too. Kiwulira? Peter n'agamba, I will show you my madness. You wait if you don't give me million 2 in 8 days. Tajja mulaga madness ye watamwa millions 2 mu nnaku 8. Ozisaba gwozikola. Omanyi munno obulumi bwayitamu ng'akola ssente ezo. Hello? Gaza. Wanyi oliwa? Oli side zeno mundeeba oba side zeno nga mutawo? Itire eno nga mundeeba. Ogambe bayitawo batakuwape tubeera ku zingizing. Muva ku zingizing? Nze nva wano ku zingizing. Aha, jangu buzi wano nga ku Kenlon side zaawo. Kenlon? Kenlon. Oli oyimiridde? Ndi mu kutuukawo. Kale. Omukulu yalemedde ku nsonga n'agamba nti you send on that number, you don't wanna meet people. Onamuweereza fake message n'amugamba nti nasindise dda message, nasindise dda ssente zatuuse dda. You see the money, but tomorrow my brother is going to call you. Okay? Unagamba fine. Okay, thank you. Kitegedde. See you already. Unayimira wano ogenda kuvaako godde ku bibyo mulindire wano. Olina ennaku 12 okumpa miliyoni 2 oba sijjo eno embizzi yo nagambye ogisiibule. Wewe, me, I only want my money. Mugambe Kenlon. Kenlon. Olina
2 okumpa miliyoni 2 oba sikyo eno embizzi yo nagambye ogisiibule kuba ngenda gikusalira buli kafi okalye owulidde kyekiriwo kati bangambye nkuwe ssente wakomedde okwogera naye yaye nkuwe ssente mmeka miliyoni Gwetete omwana iyo omwana muleze mu nnyumba Let him get up. yimuka nene azagala kuntwala ante yimuka bano musonyiwe yimuka Get up. yimuka Business ya muntu. ali mama olwana muzitire wano I'm die from here. That's it. Yes. No, I'm not from here. I'm tired of life. Mami musonyiwe andi ta babi muzitire wano muzitire wano leka jamuteekeko muzitire wano yadda wallahi mfira wano jamuteekeko teekako namweneza muzitire wano muzitire wano baba byoli andi gwena bakubira You kill me. Let me be killed. People are taking. Let's leave this place. Mama. Put him on handcuffs. Let's go. Come on, Stop handcuffs. What is the problem? Why? Watch them take us. What is the problem? Mama, send the money on phone. You send the money on phone. If not, you having 5 days or enaku azisaze ezibadde onalaza yatuwadde awadde enaku 5. I don't meet with nagamba I don't meet with anyone who bring money on my phone if you want your daughter's life. Mama.
Kasoke parking. Sit. Sit with What camera that safe? Hey. But without a man move there for the wood. Mazeno mwana emyaka ena ayinza ate okubeera Beki muto kirina. Ono musajja nanyiziza. Asira bagamba kirizo ogonde obadde muza tuweze tulemera waawo. Oba kingaze nkomyewo n'enjija. N'amatuze basatu. Wali bazaala abaana bandimuse. Bali abapijja abaddewo wali mu busolo. Papa oli wekenyira okumugjamu nga bagenda mu ddungu. Tosobola okugjayo kiso n'eŋŋamba kati kanzita abantu. Buuza oyo afanya. Tutuuse wali ne tukola ensasage ey'amaanyi okumugjamu. Mumusanzewa. Adduse n'alemerako n'atandika kati ne ababoda ne bamugoba n'agaana. Bannayuganda twabaki tuyiga okusiima. Ne bazadde baffe bannyini bazadde baffe bannaye omwana we agenda mu nsi z'Abawarabu okukola ssente oba agenze Dubai oba agenze aba tagenze kunoga bunozi ssente ku muti. Abaana babonaabona ze naliyo Dubai abaana basula ku street nga bakola abaana babonaabona abaana tebeebaka. Omwana agenda namalayo emyaka ebiri nakumanya n'omugongo mulwadde. Nina kumanya nga akasente waakalya nga bye byaki. Conversation yanga wolaba onagamba that's why you call my daughter a pig. Peter namuddamu, and this is the last time I'm talking to you. Kano ke kadde wenkoma okwogera naawe. Taata w'omwana yaweereza mama w'omwana amupeeka ssente ng'eyazikola. Wulira tukyengera mu maaso. Peter n'addamu era Peter tataddena. I'm not going to listen these audios and leaving the phone tonyiza. I only want my 2M. Sigala kuwuliza audio zino simu ngenda kugireka tonyiza. Kyenjagala kimu kyokka mpeereza $2,000,000. Oyina ennaku 12 okumpa $2,000,000 oba sijjo era embizzi yo nagambye ogisiibule kuba ngenda gikusalira buli kafi okalye owulidde okalye bulungi ogikutte manye nti mwembizzi mmwe mbaawukanyeeko ekiseera kyonna. Essaawa zino olowooza omusajja oyo abeera wa? Abeera Masajja naye waabeere watuufu West. Abeera Masajja mmanyi nti ali mu Masajja naye waka West amanyi. Mu kumuwa omwana wamusanga wa? Namusanga mu katale ekibuye yali akolera. Yali akolera mu katale ekibuye? Iye.
Kwanza wakoze. Mtawali. Mtawali. Tusanga kulemesa ngulira. Mtawali. Yawa kana. Okay, aleta social media. Omwana yono, pina yono, tumaze ne tumufuna. Tata wadina mmanyi na. Yeah? Okay. Kati ina yono tukuzo kununula. Tata we mumulabye mukatambi utabibuirako ayagala musajja kwa luganda. Sente. Ina tugende. Ensonga tumata ina musango taina kye yakoze buli taata we mubadde muwangala naye tasabe nenga temumanyi ekinda mu maaso taata we yasaba amala obukadde bubiri watabumuwa agenda mutematemu tuze kununula mwana tuze mununula so ali mikono mituufu taata tumwina wale mu motoka Tata we? Ne, steady. Tata was asoka jja kakase. Anti tuina mama tuina buli kimu mpaka kuleka nti abatageddeero abadde amusala anti information yonna tugirina mujja kubeera ku mawulire mujja kutegeera tujja kutegeera Unaalo jangu okay let's go to the station Mamulonze. Kwanza tutegeti. Obulabo ono. Sajja bage kwanza ndo tukwate. Tutegeti bichi ba. Yakora leo nataka tutege. Abali e Uganda ba boyfriend ba girlfriend bali e Uganda muleke okupeeka bannammwe ssente abali eyo emboozi eno egenda kubeera lesoni nene nnyo kuggwe munnayuganda ali eyo nga girlfriend we ali mu nsi z'Abawarabu yagenda kukola ssente gwe noludda mu kuzizannyirako ng'omutiisatiisa mukulu Peter Jesero oba Jose gwe mmanyi nga Jose akolerawo mu Kibuyaawo leero gw'ogenda kubeera example ku banno kuba eno ensonga tegenda kukoma wano Tula wali wansi. Kaya nasiduka ya kutambula kwa msimu. Nabadde otasabula musiku nenya. Natambula okuva hano mpaka Bugere, okuberi mpaka Bugere musawe natambula Bugere COVID yasola. Enga just sasa lawo kubasa akola kyobula nakwata n'entambula n'engenda n'endeetera family yange n'efuna y'akagaali waka
nendeta family yange bikuti ebyo byalumoni mbiteeka ewaka nga kisagala kubeera mu mbeera naye ate lino yagala kubeera bulungi ng'olukubirizaate mu mbeera. Jackie ogenda kundeeta amalala, Jackie ogenda kundeeta amalala. Nange. Naye bangezezzaamu okuntomera abayala. Naye nga buli omu mulaba nga aye bakutidde. Obadde osala piki. Waliwo gye wansadde abadde ezaba yekubye muno. kirabika. Ogisala bwogiro. Nakugobye n'ekikakkana n'ekika. Naye akasajja kali kakugobye. Nsinga ono wa bodo nankutte waati nansika oli we bankubidde wansi. Singa abadde tankutte singa tukyeyeyongedde. Kubanga abadde odduka olagawa. Abadde odduka olagawa. Mutaasa bulamu. Ate gye otaasiza gy'ogenda okutti. Nakati gwe tokirowoozezaamu nti tubadde tukuteeka kakodyo kukukwata. Takirowoozezaamu ye. Nze obwedda mweraliikirira. Nengenza okulaba nga ndaba ava ku piki neŋŋamba otyo. Yeno fayo. Benga ngambye gyali tugendeyo kati. Because already we are back from where we are doing so direct. Bintu ebyo byonna gye byatandikira yafuna kiguruupu. Mu kufuna ekiguruupu ng'atandika kunywa njaga n'omwenge. Kati nze mu kumugambako nga wonaabeera okansolinga ng'omuntu okugira obusungu ng'omwana ng'awezezza emyezi 6 olwo obuyaga oba bwali bumukubye Mukama nali sikimanyi. Yakasuka mwana ku kisenge, mu kumukasuka ku kisenge omwana nga azirika. Awo we namukubira ennyondo n'enziruka n'eŋŋenda. Sometimes tuwulira essanyu nga tukoze ensonga ne tugituukiriza. SBF Media tugusa ensonga y'eŋŋombo yaffe muludde nga mulaba akatambi aka taata ayagala okusaddaka omwana olw'okusaba miliyoni 2 ng'azipeeka mukyala we ali Saudi Arabia. Finally tumaze ne tumufuna nga tubasuubiza nti tujja mulondola paka tunamufuna. Tukozesezza obukodyo bw'amaanyi nnyo katusobola tubaza Uganda Police tweyanzizza nnyo twatuusa omulanga gwaffe ne basitukiramu tebatuwa yadde obuzibu ne tutambula nabo paka wano we tutuuse. Omukulu gwendi naye ye Jose yampadde appointment olunaku lw'eggulo nti sawa 3 tujja kuba tulabagana nkuwe sente nzikuwadde sente ozifunye nenga ozirabyeko ezo nooyogera sina kyendabye nenga sente ozirabyeko nga nzikubalira mu ngalo nenga amagezi ako bagajja bakiki omwana oyagala kutta waaki sina mwana gwe njagala kutta omwana wange mwagala amaze naye emyaka information yonna tugirina buli kimu tukirina sina mwana gwe njagala kutta mu mazima amatuufu mu Katonda nga olunaku lwaleero yebadde last day nedda mukwano kujjako nga lunaku lwange olusembayo leero nfe wabula weewakana nti tonnaba kusabako ku ssente okutta mwana sinayagala kutta ku mwana wange ssente zowazisaba ezokutta omwana ssente wazisaba miliyoni 2 ng'ozisaba Justin tolirwedde kwogera bambi sige mazima tubeera mazima ssente wazisaba okaba sigo lishyogere kutaasa mani muzeeyi naye muzeeyi sagala kutta mwana wange wulira neddoboozi ani abyogera yali imo nateekako imo ani abyogera neddoboozi lyani lyange olwakibadde wewakana
anti sabitegeeza ma tonzeyi wange omukyala naye njogera message izo nazo nanzi nano nakulogulo leero yebadde last day okutta omwana njogera naye nengamba sisobola kutta mwana wange mwagala nnyo ekituuka kunze nenfa naye nga sisse mwana sisobola mukola kati byonna badde oyogera byaki omuntu isatiisa nti ngenda obuzayo ennaku bweziti obuzayo ennaku bweziti nga bwennaku omubalira kale manya alina ssente mugagga nga mmanya banfuneyoko omutwalo ngaata nagende nja banfuneyo akasente nange nkyuse kalimuke nkola nve ku gaali sente bazisaba bwe batyo yali yansuubiza tosobola kwekolerera mbadde era nkola omuntu yakusuubiza olina musaba bwotyo nti ngenda kutta omwana we omwana gw'omuzaala saba kisonyiwo omwana gw'omuzaala saba kisonyiwo anti omwana gw'omuzaala omwana wange obanga gw'omuzaala okera kumakya omukebesa nti ngenda kutematema n'embizi omwana n'omutuma n'embizi mbeera ensukkako embeera yeekusukkako fande embeera ekusukkako amukulu jangu tubakutte babiri n'omukulu nosemberako eno gwe omukulu ono akugjeewa anti gyewaka ankubidde na simu ku makya saawa emu yenyini naŋŋamba jangu tugende banene baŋŋambye essaawa 3 ne mugamba bani byogera bulungi nga muko wa mukazi we oli ali ebweru ti muko oli omukazi yasindikidde mukoddomu weki sente yamusindikiddeyo simanya kakadde kamu yagenda omumuwa ekitegeera kati nemugamba wa nangamba eri eguuni emmengo emugamba mengo saidi ki emugamba eri nangamba eri ngagenda kabaka eri ngagenda kugundi ku masenge nemugamba tugende netujja ntambula wakubiridde awo emirundi ng'ebiri netujja boda natugifunidde waneeno ku kino ekikkirira mu ndeeba waneeno maini ekkirira ddala mu ndeeba awo tufunidde boda badde bimanyiko nti agenda kutema omwana we kimanyi nkeera ekyo singa nabadde nkimanyi saani mwekedde kubanga nze njagala okikuliiriddemu kuba nawe ogenda mukomera kikuliiriddemu nze nati era ate nekirala afande ono yalina obujulizi bwonna omulaga nti lwaki bwetukutono lwaki odduse tidde buti newunyiza nnyo neŋŋamba gyetuze okunona sente ate poliisi yeriyo fe SB4 Media tugguse ensonga nga nagamba nti mu kusooka nti twebaza Uganda Police era omukulu ono fe nga ffe tugenda mukwasa poliisi naye ddu nti nze ndi mu musango guno eyandeetedde omusango guno tali wali mu Saudi Arabia ngenda kubanga muyamba kutwabasuubiza nti gwe wenna ng'oli mawanga ago naye ng'olina embeera bwe tugyoyitamu kabe muzaddewo ng'ateekawo embeera nti mpeereza ssente kino tukubire ku mulanga tujja bamalamu amatunga bwe bati Peter Jesero akujja otuse olina okukola abavubuka lwaki tetwekolerera nsaba munsonyi olowooza mu bakazi kutuwa nsaba munsonyi omukyala ngenda okusonyiwa singa situukiridde poliisi kusituukiramu omwana yali badde asulawo nedda abadde asulawo emyaka gyonna kulaga messages obadde oweereza omba timusi taata wange nzikulaga ezo obadde oweereza zimanyi mwana waali era mumusanze ali bulungi emirembe ng'azannya sisobola kutta mwana ebyo jja binyonyola poliisi kuba ffe tumaze okukwasa poliisi SB4 Media tugguse ensonga subscribe likinga sharinga naye tweyongera okwebaza Uganda Police era tugenda banoonyakokko bwetubadde mu operation eno olina ennaku 12 okumpa miliyoni 2 oba sijjo eno embizi yo nagambye ogisiibule told you I sent the money just 1 million that's not enough for you. Okay, let me wait. Peter Wayazem. Okay. But you don't give me the location. Why? Namagamba because you may be lying. I don't trust you. You may want to play me game, but I see you in every corner. So don't try to play me game because you will play your daughter's life. Remember, SB4 Media
tuguse ensonga nowendi siri musibe naye zizo okubanjulira Uganda Police tuyambeko mu nsonga eno kumacha nazza wano nga kinsuseeko nga nina okuyingiza abakulu bano nenzija ku kitundu kwensula era Madam tamberedde mubi asitukiddemu Madam tweyanzizza nnyo okuwangulwa kale sebo nawe nkwebaza okubeera omuntu obuvunaanyizibwa n'osalawo otaasa obulamu onakulwa leero bw'ozze mu ofiisi yange ng'oripotinga okutisibwatisibwa kw'omwana abadde agenda okusalibwako omutwe kinkutteko nga omukuumi w'eddembe akwasisa amateeka mbadde sobola kutuula nange nyimukiddewo ne ŋŋenda mu operation ne twarestinga omuvubuka abadde atiisatiisa okusalako omwana we omutwe era bwe tumaze omukwata ne tugenda n'atulidinga n'omwana gyali ogwo badde bagenda okusalasalako omutwe ne tumukwata ne tubaleeta wano ku poliisi era essaawa eno tubatwala Kabalagala for further investigations naye nange ssebo nkwebaza okubeera nga ekikwata ku bulamu bw'abantu abalala nawe kikwatako era nenkubiriza n'abantu abali eyo bonna nti singa ofuna information ng'eyo vaayo ogiwe poliisi n'omuntu wa bulijjo temututya tuli bantu ate nga naffe twagala nnyo era tuli basanyufu okukolagana ne community naffe tweyanziza nnyo ssebo tweyanziza ddala tojjanga okwo ssebo okay tweyanziza nnyo madam tweyanziza nnyo timu gye tugenze nayo madam atugenza n'abantu nga 6 kwegamba operation nebeera successful kukubiriza gwe munange gwali eyo ku kyalo kyo nga waliyo obuzibu bwonna jangu eri poliisi ekuyambe yamba poliisi nawe kuyambe tuleme kulinda ate nga tufunye obuzibu bw'amaanyi ennyo ne tutandika okukoza ate poliisi eriwa bannange poliisi no poliisi bantu nga ffe tulina okukwatagana wamu ne poliisi nenkubiriza gwe wena ali mu nsi z'abawalabu nga bagenda kukola ng'oli bweru nga bagenda kukola ng'olina obuzibu nga buno tukubire kasimu ensonga zijja kubeera nga ate zirongooka okay kati wetuva wano tugenda kubeera nga ate nga watugaye madamu tugenda Kabalagala bakulu bano gye bagenda okubeera nga ebisigadde byonna bigenda kubeera nga ate biggwereeyo mwana ye tukyamulina naye nga tukyagenda step by step process by process nze muzukulu wa Kabajja Omugeye Ssebunya womulu akyaliko kamera nga bulijjo in case nga tukoze ekisoboka omwana ne tumumuggyako olinawo okumuteeka yes sebo nsobola omutwala ewaka ewa jjajjange eyankuza mu kyalo eno ku Waima Road yes sebo ne namba ya jjajjo jjagituwaako yes sebo okay katukole kyonna ekisoboka tulabe engeri y'okuyambako naye tugenda bingiza mu poliisi kuba eyo keesi nene yakutta muntu Jebaleko. Tobuuza ka ajati masitula mu kitayisa. Yongerayo mu kuvunuka mujja kusanga nyumba eya mwamba ennene. Yanzize nnyo. Wana baba ajati masitula. Wana kama wangu. Lena. Bale mbao kusinu na loko. Chairman cannot talk. Nange wada namukubite nangamba Karate dira tugana mbaga tuna chairman. Chair ali wali kata mu town yawo omwotedde. Twakubide tuli gundi. Town. Namushali nchibuga. Sanso kubalaba. Denazio. Kombola kikandwa. Wala. Mwenye chika kugombola. Media tuguse ensonga tumaze okubeera nga tutuuka ekikandwa gye batwagiridde okubeera nga tuleeta dena
byonna byonna nga mbirabye finally tumaze ne tutuukawo kati tulina kuyinda chair abazadde weebali tejja wali basista weebali tubeere nga twaninga over naye nga tweyongera twebaza Uganda Police kubeera nga ate neeno tukulembeddemu tukolaganye bulungi temujjangu ku Uganda Police tweyanziza nnyo tweyanze ekitundu kibanga kitambula genda kubeera nga ate okiraba teyajangu batuuse tubadde kabalagala gye tukubidde essimu gwagamba bayira tuvugidde essanga bbiri wano bayitawo kikandwa wano bayitawo kitayisa katabo nekikandwa era ono ye mutowe wadda kamumanyi kwayabayokana bato ono bebi nenga jajja ye tatadde nomumanyi tatadde nanze nali mulabyeko mbone oli oyo yekojja omuwala oli ali ewe maama woono ye muganda wa maama we namulabako kibuye naye katono oba munengeza bulengeza ati ye yabanyonyodde oli omuwala ali ebweru Christine yabanyonyodde batidde Justin yabanyonyodde tumulesi yanyonyodde kuba badayogera nange era we tesimu z'okuva tuyogera nange yatunyonyodde nga taata woono omwana kuba ne voice message nzirina ku ssimu yaweereza voice message ng'agamba awadde Justin ennaku 12 ng'amuwadde miliyoni 2 omwana omuwa miliyoni 2 omwana yajja mutemaatema amutuwe oba n'agiyita embizi yaffe yajja gitutemeratemera agituwe tugirye asobole okwekutwako ku famire yaffe kuba alabe muri close eyo waali ayagala agejjeko ndowooza CID Mr. CID ne madamu osi batukulembeddemu otusinga okwebaza mutuno mu mulimu guno kubanze bugangwako nanyinyonnyolamu nenga nepira omulanga ku poliisi ntwala ndukira madamu osi yasitukiddewo nantwalibwa mukulu CID apaiti n'okutwalibwawo era tatadde nakumukutte ali ku polisi y'e Kabalagala ate twamukubidde nakati bayizayo ku yidi taata bwe yankubira essimu ng'ambuuza njagala kumpa ennamba ya maama wa Dena oba Justin oba Jas obondi amanyi okozesa linnya ki nemugaba bonna nga manyi nangamba njagala ompa ennamba ye y'essimu njagala kwogera naye nyina byenjagala omugamba ne mudamu ne mbuuza ogenda mugamba biki nti nyina byenjagala omugamba byenjagala twogereko naye n'atabyogera onze kati bwe nabamala biŋŋamba nezija ne mbinyonnyola maama wange olwalde yali ategedde ekigenda mu maaso naŋŋamba mwesonyiye kinaba kiddako kyonna tunalaba ekigenda mu maaso kati katusubire nti nno ali mu mikono mituufu naye era nga omukyala family and child era naye tuvudde naye ku polisi y'e Kabalagala nagambye nti ensonga zino polisi mweri era yo tugyebaza kansuso okubeera nga ate etuyambeko kinene nnyo kyalo tuvudde naye ku polisi y'e Kabalagala ensonga zino yasinga okuzitegeera era twamukwasizza tunabakwasa Dena tubakwasa mukyalo tunabakwasa akyali mikono gy'omukyalo akyaliwooli tusanyusa nnyo okubasanga mukama atuleese wano bulungi nze nkola mu Child and Family Protection Unit Kabalagala abakwasaganya ensonga z'amaka n'abaana so amawulire we gatutuuseeko madamu waze mu ofiisi nayogera ne OC wange so nsobola tukole ki tuleete omwana so omwana tugenda mubakwasa then sayiningire ya kyokka kyensobola okwogera nsonga kyeyamaani kyeya simanyi kikyakola naye omukubidda ngambye ajja
alieno temwamu wakalulu kyeyabalina kumala kutuuka naye alina ate ekirala omwana temuyinamu omuntu n'omu paka mama we lwalikomawo omuntu yena newajja atya no temuyinamu omwana omwana tujja kubeera naye n'omulala munnewuuno bobi baluganda tata banjawulo chairman agamba ki chairman tebamuwa kalulu ndowooza kati abaana akola ati ate nga buli mwana musajja yalina okulabirira okwata sente ze buli mwana nagenda nga amuwa ekyetaagisa gyali buli mwana tewali mwana ye gwatawa kuba nze nzikwata nagaa kati ezo nzikuwadde tema ono muwe weeziti oli muwe weeziti oli muwe weeziti oli mwana nemutemereze bizimuwa naye ate omuzadde weuvayo nga tomaki togize kyebakuwadde tosiimu naye kamukubireko ndaba bakwali kwali kwamadde njogera naye kyeyawunya tuusa Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Cheya mnayo kuyiso. Ngira wakama bangi wani. Chama tusanso kulaba. Wankubidde essimu n'angamba ng'omwetaaga nange nemuyita mwana nemugamba naye bampadde eddakiika 2 obeeremu ontuuseeko era akuba naye abadde alinda nti mmale kutuuka naye asooka atuuke ku adde alina byamaliriza ku ggombolola. Chama tusanso okulaba nze ndi wa mawulire mpitibwa Ssebunnya naye mawulire ki TV ki nze nkola SB4 media naye nga ya mutimbagano oba online twali tukomezaawo dena wajjajjaawe naye omukyalo ono ensonga zonna yagenda okuba nga azikwasaganya oba byetaagi abantu kakati ojja kumpandiikirako mu kitabo kyange kyo mwenanga bwe muze namba z'amasimu era atendesensiti yange nkola ku nsonga z'amaka n'abaana tusanyusa nnyo tusanga ate tuli basanyusa mukama atuleese bulungi mmwe netusanga nga muli balamu so omwana ono ngenda mukukwasa maaso g'abantu be teri muntu n'omu alina okujja n'akima omwana ono nga si maama we biological maama wa muzaala teri n'omu oba agize atya mugendeyo ku poliisi teri n'omu alina okukola ki okukwata omwana ono n'amutwala abe taata we nedda kojja nedda senga nedda alina okubeera wano maama we wagambye nti tumuleete agenda okubeerera seefu so omwana ono ngenda mubakwasa agenda okumutwala agenda okusayininga ate asayininge ne mu bitabo byaffe omwana bamufunye tatawe mukwate ali ku polisi ekabalagala amwetaaga aje waffe ku polisi ekabalagala tata w'omwana ate tumwetaaza anti enike bwaba nga mumwetanga magala kumulabako gundi yange eno gesitazi buuku eno tujja kuwandiika ku gundi yange eno ero bonna bajja kuba nga abajoniza ate omwana ono jjajjaawe nga bwaliwo oba ogenda oba bayinza okukola olukesikwesi nebajja ne bamukubbako olina okuba nga eriiso jogi bwe mubeera wano omwana bwabula ate nze nkwatamu omwana kati asaababulako wano nti mwamugayalinde n'abakolaki ba ne baba mubbako nze nkwata mmwe kyebamanyiwo no wano oyitewo etalinyangako wano siminti namanyi nawo
Nasambira wali gwabanda wali wali. Baby, sanya kamu kuat. Tiabera eno ngakyali. Tutuuseeyo. Naye sibikongera kuwaatibwa naye we bali kununula mwana wange we bali kujja mwana wange Magombe. Webale kusiima nnyabo. Kabalagala. Yes. Oyogera ne maama Faludini. Bambi neebaliza omwami oyo ate omwana wange Magombe. Bannange leero ndabika ngenda kwebaka sigenda kuddamu kukaaba. Alekera okukaaba omwana atuuse ewaka ali mikono kati emituufu wali mutowe era bali wano bombi kati. Amanya g'omwana yange. Chairman wali buli kimu kiwedde wakati katuuse wakati basoka nampijja Dena yobuuza ku maama. Buuza ku maama, buuza ku maama. Bagamba maama. Muwalawo wuno muyite buuza ku maama. Wangi oyonja Dena yebaleko omanyi omwana akaakaaba aganya okwogera ku ssimu anyiza abamawulire anyizira munangulo ndowooza byabadde naawe bimanyi kati buuza kujajjawo wuno Wangi nebaliza omwami oyo atuuse omwana wange obutafanze bulijjo mbadde tusibako omusajja egyera kulya enterebi ng'atuuse n'akambe nga gw'omukolera lwali tebazimuwadde ate nange tukolera ndeka maama nze mmanyi pulesa zimbaddeko kati wumula omwana ali waka kale maama naye nsaba maama omwana oyo temumuganya ati okulinnyako mu kampala yaddegwa tajja kugendayo ate ngano naye okinga ffe tetuliiyo nga nawe toliiyo olina mmala kudda wano naawe omwana n'asooka atambula onabaka kutonnakomawo wakati agenda kutambula awo nno ndi mugumu kati kanoonya ssente mbakolerere kolerera abaana bo munnange weebale nnyo ssimu weebalire ddala kale mukwano ennaku gy'omwezi 23 ogw'omusanvu 2021 okukwasibwa omwana nze chairman ow'ekyalo kyengeza LC1 nfunye omwana mu kitundu kyange nga aleeteddwa abakuuma ddembe okuva mu poliisi y'e Kabalagala omwana muwala Nampijja Dena kubaddeko n'abamawulire SB4 media era omwana ali wa jjajjaawe omukadde Nagawa Masituula ekyengezi kubulahoki nteekako omukono kyeyamaani nekya namba esimu taliwo tewaliwo balala bagenda kuteekako
n'otundira namutwala afudde emikono gyaffe nga poliisi. Nga poliisi tukwasa omwana ono amukume bulungi paka maama we twalikumawo. Musitule kuko era muyisa fenna bwe tweyisa kuba mwana wa tweyanziza nnyo madamu, tweyanziza nnyo Uganda Police at Large, tweyanziza nnyo abawagizi baffe, naye Justin tweyanziza nnyo tukubira omulanga gwali ekitukuba kyakwiga ki bwe alabye akatambi kano. Bwe omuvubuka wano ng'olina girlfriend wo ng'ali mu nsi z'ebweru bwe yagenda kukola teyagenda kunoga ssente ku muti. Tulekerawo okukozesa ebigambo eby'obukambwe oba okutiisatiisa nga tulagala ssente ku bannaffe. Kituwe kyakwiga bajje tumuleseyo mu kukomera. Tetumanyi oba agenda kubeera emyaka emeka naye ffe abeereyo. Dena tumutuusiza mu wajjajjaawe famire ye yeeno. So tweyanziza nnyo okutwaniriza naffe mu mikono gyaffe Dena tubamuwadde takyali mikono gyaffe. SP family tuguse ensonga Womaru ali ku kamera nga bulijjo nze muzzukulu wa Kabajja Omugeyesebunya. Beera bulungi weeraba.